Matayo sura 14 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Mu biro ebyo Kerode ow'essaza n'awulira ettutumu lya Yesu, n'agamba abaddu be nti, oyo ye Yokaana Omubatiza, azuukidde mu bafu, era eby'amaanyi bino kyebiva bikolebwa mu ye. Kubanga Kerode yali akutte Yokaana n'amusiba n'amuteeka mu kkomero olwa Kerodiya, mukazi wa Firipo muganda we, kubanga Yokaana yagamba Kerode nti kya muzizo gwe okufuula Kerodiya mukazi wo. Kerode bwe yali ayagala okumutta, naye n'atya abantu kubanga baamulowooza nga ye nnabbi. Bwe lwatuuka olunaku olw'okujjuukirirako amazaalibwa ga Kerode, muwala wa Kerodiya n'azina mu maaso gaabwe, n'asanyusa Kerode. Awo Kerode n'asuubiza n'ekirayiro okumuwa kyonna kyonna ky'anaasaba. Ng'apikirizibwa nnyina, omuwala n'agamba nti, mpeera wano ku lutiba omutwe gwa Yokaana Omubatiza. Kabaka n'anakuwala nnyo, naye olw'ebirayiro bye n'olw'abo abaali batudde nga balya naye, n'alagira okugumuwa. N'atuma mu kkomera ne batemako Yokaana omutwe. Ne baleeta omutwe gwa Yokaana ku lutiba, ne baguwa omuwala, naye n'agutwalira nnyina. Abayigirizwa ba Yokaana ne bajja, ne batwala omulambo gwe ne bamuziika, ne bagenda ne babuulira Yesu. Awo Yesu bwe yawulira ebyo, n'aviirayo mu lyato, n'agenda mu kyama mu kifo eky'eddungu. Ebibiina by'abantu bwe byawulira, ne biva mu bibuga ne bimugoberera nga biyita ku lukalu. Yesu bwe yava mu lyato, n'alaba ekibiina kinene eky'abantu n'abasaasira, n'awonya abalwadde baabwe. Obudde bwe bwawungeera, abayigirizwa ne bajja waali ne bamugamba nti, wano ddungu, ate n'obudde buyise nnyo, siibula abantu bagende mu bibuga beegulire emmere. Naye n'abagamba nti, tewali kubeetaagisa kugenda, mmwe mubawe ebyokulya. Ne bamugamba nti, tetulina kintu wano okuggyako emigaati 5 n'ebyennyanja 2. Yesu n'agamba nti, mubindeetere wano. N'alagira ebibiina okutuula mu muddo, n'atoola emigaati 5 n'ebyennyanja 2. N'atunula waggulu ne yeebaza, n'amenyamu emigaati n'agiwa abayigirizwa be. Abayigirizwa be ne bagigabira ebibiina. Bonna ne balya, ne bakkuta, ne bakuŋŋaanya obukunkumuka obwasigalawo, ne bajjuza ebibbo 12. N'abo abaalya baali basajja ng'enkumi 5, nga tossizzaako bakazi n'abaana. Amangu ago Yesu n'awaliriza abayigiriza abo okusaabala, bamukulembera okugenda emitala w'eri, yamala okusiibula ebibiina. Bwe yamala okusiibula ebibiina n'alinnya ku lusozi yekka okusaba. Obudde ne buwungeera nga Yesu aliyo bw'omu, naye eryato lyali limaze okutuuka mu buziba nga lyesunda n'amayengo, kubanga omuyaga gwali gubafuluma mu maaso. Awo ekiro mu kisisimuka ekyokuna Yesu n'ajja gye bali, ng'atambula ku nnyanja. Abayigirizwa ne bamulaba ng'atambulira ku nnyanja, ne bakwatibwa ensisi, ne bagamba nti, dayimooni, ne baleekaana olw'okutya. Amangu ago Yesu n'ayogera nabo n'agamba nti, muddeemu omwoyo, nze nzuuno, temutya. Peetero n'amuddamu ng'agamba nti, Mukama wange, obanga ggwe wuuyo, ndagira nzije gy'oli ng'atambulira ku mazzi. Yesu n'amugamba nti, jangu. Peetero n'ava mu lyato, n'atambulira ku mazzi okugenda eri Yesu. Naye bwe yalaba omuyaga, n'atya, n'atandika okukka mu mazzi ng'asaanawo. N'akaaba n'agamba nti, Mukama wange, ndokola. Amangu ago Yesu n'agolola omukono, n'amukwata, n'amugamba nti, ggwe alina okukkiriza okutono, kiki ekikubuusizza? Bombi bwe baalinnya mu lyato, omuyaga ne guggwaawo. N'abo abaali mu lyato ne bamusinza nga bagamba nti, mazima oli mwana wa Katonda. Bwe baamala okuwunguka, ne batuuka ku lukalu olw'e Genesaleeti. Abantu baayo ne bamumanya, ne batuma mu nsi eyo yonna eriraanyeewo, ne bamuleetera bonna abalwadde. Ne bamwegayirira bakomeko obukomi ku lukugiro lw'ekyambalo kye. Bonna abaakomako ne bawonyezebwa ddala.